jangu n'ekiweebwayo ekitegerekeka eri Mukama nga 3 March service erikeera ku makya. Tujje twebaze Mukama, tetusobola kitwala for granted. Omusumba beebazizza olw'okumusabira n'okumwagala era n'abasuubiza okukomawo banywemu kacaayi wamu. Bano bategeezezza nti bamaze okwekolamu omulimu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja olunaku baakulumalira ku Canan Land okusanyukirako. Pastor aludde mu komedi ensonga bakyali mu kubikkirira ekyaliwo mwezi oguwedde. Ebyaliwo omwezi ogwa January nga Pastor Bujingo alumbibwa okubwa amasasi. N'olwaliro bakyalwanagana n'ensonga eyo bagezeeko okulaba butyabe bagijja ku bantu okulowooza nti omuntu ono yattibwa buttibwa mu bugenderevu. Naye obujulizi obuleeteddwa okuva mu January paka n'olwaliro bakyapanga obujulizi buganya okuvaayo. Kati baleese ekibinja ky'abantu nti abamwagaliza ebirungi bazze omukulisa olw'ekyo kye yayitamu, bazze omusanyukirako olw'okusimattuka amasasi. Bwe batyo bategesewo olunaku olw'okuŋŋaana ku Canan Land bajagulize wamu nga beebaza Omukama Katonda. Bino byonna Hajji Ssettulo omusomi w'edduwa yabikutuusaako, kujjukiza nti mukubire ku ssimu ye akuyambe ebizibu by'oba oyirina. Hajji Ssettulo omusomi w'edduwa omukubira ku ssimu eri 0703 31 39 25. Mubuulire ensonga gy'oyagala kuyambemu, agenda kusomera ku dduwa ze tojja kwejjusa. Tumale okulaba katemba wa Pastor Bujingo. Omusumba beebazizza olw'okumusabira n'okumwagala era n'abasuubiza okukomawo banywemu kacaayi wamu. Bano bategeezezza nti bamaze okwekolamu omulimu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja olunaku baakulumalira ku Canan Land okusanyukirako omusumba era mukwano gwabwe. Ekyamazima kiri nti olwaleero olunaku lwa mukisa nnyo kyovula n'akakuba kakirinde katukubamu pasa waffe. Vidiyo eno esembyeyo ababooda mwe boogeredde ogirabye. Ke kalango keeri esoose Bujingo mwayogeredde. Mwesoose Bujingo mumuwulira ng'ayita abantu mu bungi ennyo. Okubaawo ng'ennaku z'omwezi 3 mu kusaba okw'enjawulo okwebalizaako Omukama Katonda olw'okumusimattula abaseddeekezi. Era akubirizza abantu okujja n'ekiweebwayo, okujja n'ekimu eky'ekkumi, naye kennyini ng'omuntu okumuleeterayo ku birabo nga mumuyozaayoza okusimattuka kunsa. Mu vidiyo ey'okubiri mulaba nga ababbooda bamusazeeko mu bungi, n'awalirizibwa okuva mu mmotoka, ne bamugwako mu kafuba, ne bamusanyukira nnyo, ne bamuyozaayoza okusimattuka abatemu, era ne bawunzika nga bamusuubizza nti nabo ng'ennaku z'omwezi 3 bagenda kubeerayo e Canan mu kusaba okw'enjawulo okwebalizaako Omukama Katonda ku lw'obulamu bw'omusumba waabwe. Naye nange wano we wali ekibuuzo, Bujingo lwe baakulinze lwe watambudde ne Soroti? Oba wategeddeko nti bakulinze n'otambula ne TV yo Soroti? Oba Soroti weebeera naawe woobeera? Oba gwe woobeera nga ne Soroti weebeera? Bwe kiba nga woobeera nga ne Soroti weebeera, lwaki ku baawalakata bwe baakubira amasasi nga bw'olimba ensi kwolwo Soroti teyaliiwo? Kuba nandirowoozezza nti Soroti ono footage yali mufunye ku busimu bw'abantu abalikodinze, naye olaze nti wazze okimanyi nti bagenda kulinda, watambudde weetegese n'otambula n'abakamera baaba Soroti, wategeddeko nti abantu bagenda kulinda. Akabonero ak'essimbalaala nti gwe wennyini wategesa abantu n'ekigendererwa eky'okupromotinga nga 3 abantu bajje mu bungi, n'ekyokulaga ensi nti ensi ekyakwagala tebakukyawanga. Kuba nakulyako gye buvuddeko ngoga bannanga abantu b'oku social media mizimu bakuvuma ku social media n'olowooza ensi yakukyawa. Kakati oyagala provinga nsi nti bino bye tulaba ku social media birala, Bujingo ku ground akyaliko. Ne nange we neebuuliza Bujingo ye yategedde atya nti ababooda bagenda mmuteega n'atambula ne TV? Oba ye waabeera ne TV ye weebeera? Bwe kiba nga waabeera ne TV ye weebeera,
lwaki ku crime scene bakubira Bujingo amasasi ate yo TV teyaliwo nga wano wo yasobodde okubeerawo mu promoting walinga 3 kubanga ukimanyi nti Canan abantu baggwawo Lwabuwoomi esindu siri mu kuyiika kakati otandise okwekubira obulango tibannange nkyayagala nkyali muganzi nammwe abava mu kkanisa mukomewo olaba abatasabira mu kkanisa bakyanzikiririzaamu lwaki mmwe abasabira mu kkanisa munvaamu ng'ennaku z'omwezi 3 mbayise mu kusaba okwenjawulo era mwe ŋŋenda okuleebeetera bannange mujje mu bungi abantu bakyanjagala njagala okubuulira nti obwesigwa bulinga mbeerera egenda omulundi gumu ebeera tekyadda Bujingo kino tokyayinza kukizza ngulu buli kintu ku nsi kuno kiriko omutango buli nsobi gy'okola ku nsi kuno ebaako omutango olaba ne Mukama Katonda yagaana okusonyiwa Yuda Iskaliyoti yalyamu omwana we yekka olukwe waliwo agenda okugamba nti Katonda yasonyiwa Yuda Iskaliyoti oba Katonda asonyiwa no teyamusonyiwa yamuleka asasulira omutango kubanga Yesu yalaba Yuda Iskaliyoti nga yeetugira ku muti yalina obusobozi obukutula omugwa kwe yali yeetugira yalina obusobozi obulagira ettabi kwe yali yeetugira okukutuka naye yamuleka asasulira omutango kitegeeza buli nsobi eriko omutango Bujingo okutta Richard oyina okusasulira omutango kyova olaba kakati abantu bagweddewawo ku Canan nkalu ebyo byowooza mbu nali ndowooza abantu bankyawa kumbe social media omuntu omu abeera n'akawunti 10 yes zisobola okuinfluencinga abantu 5 ne bakuviira ne babuuka nti nabo bategeera balabanga ebintu byo byakugattirira balabanga ebintu byo tebitegeerekeka ate bakimanyidde ddala bulungi nti ekkanisa Pentagon terizimbibwa kakati gwe munnayuganda wagamba nti oli mulokole ng'osobola okusondera Bujingo ssente mbw azimbe Pentagon tubibalemu bwe tuti omanyi nze nakola obwa detective jjukira nsinzira wano ku police post ekyamakata Bujingo okujja Canan yasabiranga ku Baati Valley capacity yaayo etuuza abantu 3 abantu 3 be basonda ettaka erya miliyoni za $2 n'obutundutundu 8 $2 billion point 8 abantu 3 awe Canan be bagulawo kubanga nkugambye omusajja ava ku Baati Valley etuuza abantu 3 gwe kyogezako kuŋŋamba nti abantu 3 be basonda ettaka ekazi 8 mu kibuga wakati okugulawo Canan think beyond waliyo nannyini ttaka gw'olabye abasumba bameka mu Uganda abaludde nabo Bujingo yali yakajja abasumba abalina ebifo ebisobola okukuŋŋaanya abantu abawera naye mbuulirayo omusumba omu eyali abadde ng'atuuza n'abantu 3 n'agula ettaka lya miliyoni $2.8 mu kaseera akataweza na mwaka gumu naye ng'ekkanisa yeetuuza abantu 3 nga bato omusembera weebali batuuza abantu abawera ate nga bali mu kyaloko naye tebalina busobozi oba kapasite egula ekazi 8 bakayanja bakiweeweesi bakakande awo waali azaagazi wa mpola neiba atunda namuwa gundi atunda namuwa gundi atunda namuwa azaagazi wa mpola ate naye tannaweza ekazi 8 n'ekitundu Sennyonga zaagazi wa mpola nga teteweerabira balina abantu era babadde bagundidde oli yava ku Baati Valley we batuuliza abantu 3 byokka najja ng'agula ekazi 8 n'ekitundu miliyoni za $2 n'obutundutundu 8 almost miliyoni za $3 gwe kyongamba nti bano abantu 3 be basonda ettaka eryo era baalisonda lumu oli n'avaawo lyali lyani oyo yavaawo olumu nga takyabanja eryo ettaka liriko bannannyini bo kyova olaba teririzimbibwako era nannyini lyo alyagala nga liryawo kibangiriza era ssente zemujjaawo ze zimu ku muwoozi zabadde atabaalira ze zibadde zimutagaza kakati gwe linda Pentagon ng'osose kwebuza naye ettaka kwe ngenda okuzimba Pentagon lyajja litya
mu mwaka gumu omuntu atuuza abantu 3 ng'azimbye Pentagon. Waliwo agenda okugamba nti waliwo ab'Ebulaaya abamuweerezanga ssente kuba waliwo dollar account, abawulirizanga soloti. Omuntu w'ekkanisa etuuza abantu 3 alina obusobozi obukola radio, n'afuna license, n'afuna zi frequent, n'afuna ne zi signals, n'afuna wagiteeka. Think beyond. Eri ettaka si lyammwe, ettaka liriko nannyini lyo. Nkiddamu, eri ettaka Lye Canan si lyammwe, liriko nannyini lyo. Era gwe wenna alindawo ekizimbe ojja kulinda paka Yesu lwalidda. Era nannyini lyo ye nannyini Bujingo. Yensonga lwaki bwe yafuna obuzibu tewalabawo basumba. Abo be walabawo abaamusfulumya mu nnyumba be baboosi be. Gwe sooka weebuuze lwaki yasooka kugaana kwogerera mu mawulire nga bassenkubuge be bavuya, bafuulu figa be bavuya, bakasuku ne bagendayo bonna ne babagaana okwogera naye. Maje bwe bajja ne bamufulumya mu nnyumba bamuteeseteese. Then kati labikako eri abantu kubanga obulamu bwa Richard ye yali encungwa y'okulemesa okuzimba Pentagon. Akasente baakali ate ng'eryo ettaka si lya kkanisa oba si lya musumba, lya muntu Ssekinnoomu eyaligula nga bave wa ku Baati Valley. Ebyo nno y'ensonga lwaki olaba nti ensonga ya Richard eremedde ku mumwa gwa Pastor Bujingo. Abantu bagezaako byerabira bagambe nti kale omusajja twamuziika byaggwa, naye Pastor akyagezaako okukola obubadi bwonna okulaba nga tabeerabiza mugenzi oyo, okulaba ng'ateekawo embeera etulaga nti akyana kuwalira omugenzi oli. Byonna byagezaako okukola apalapalanya naye biwunzika bimulidde. Ttaka gwe wenna alinda okulaba e Canan ng'ezimbibwa ojja kulinda paka Yesu olwalidda.